Karama TV ennyonyi z'embirigo twazisiibudde nabagamba ennyonyi ya 28 yagenze eggulo yalijja kubaamu embirigo bakadaama baalinze nnyo ne balinda ng'ennyonyi tetuuka nga mbalaba awo bagenda kubeera nga batubuulira ki ekyabaddewo nabagamba twewaayo okubeera nga tufolowinga bakadaama bano okuva we batandika prosesi yaabwe y'okutambula ennyonyi paka mu karantini ng'era tusuubira nti yeeno ennyonyi gye tusembye okubeera nga tujja kubeera nga tuwaako update season ezisinga ezibadde ez'okwegayirira sebo mbadde nsaba nnyonyi egenda ddi tukoze tutya embase tusobola kukwata ssimu between ssaawa 3 ne ssaawa 5 ne tuddamu n'oweereza omuntu essimu n'akuweereza automatic message n'akuweereza eza karantini omubuuza ennyonyi yaddi akuweereza ssente za karantini nti olina kusasula ssente bweziti ne bweziti eza karantini n'omubuuza ennyonyi gye wawulidde gye n'akubuuza oba naawe waawuliddeko ekintu ekikwata okusasula ekyokusasula hotels so ebintu bino tusuubira nti bikomye leero oba byakomye eggulo ku nnyonyi eya 28 eyabadde eva e Saudi ennyonyi eyo nga bwe nabagamba nti omuntu yali tasobola yalibadde agyesonyiwa teyabadde nnyangu naye yamaze n'etuuka bakadaama b'embalaba awo bali mu layini baadde basimbye baaluddewo nnyo mujja kulya voice note zaabwe baaluddewo nnyo okubeera nga batuuka bwe butanda tubadde tusasulira $485 awo baabadde ku Kawthara era omukyalo yajja kuba atonnyonnyola bwebwo baateeka mu kihoolo buli omu ne bamuggyako $85 naye tobanenya kubako guno mulundi ogubadde gusemba okubeera nga nawo beetaasa naye ebyo katusuubire nti nno byaweddewo era tebigenda kubeera nga biddamu okubeera nga bakadaama bafuna obuzibu ng'obwo katuwulize bakadaama bano baatugamba nti ennyonyi ya 28 ya mbirigo nga tetuwulira yiri eri ali wano tetunnagenda bannange mbaleseeko eri katono kubanga wano wewali netiwaaka wewali wifi eri tetuuka naye tukyali wano tuzunga nga bw'otulaba tudde eno bwe tudde eri bwe tudde eno bwe tudde eri naye batugamba essaawa 10 oba 11 layini nga bw'ogirabayo mpanvu emabega wange mpanvu maaso mpanvu abaana ebisawo nga bw'obiraba tusabe tutuuke bulungi tulaba alhamdulillah fenna tuli wano we are excited we are really excited abalwadde tusanzeemu abalwadde tusanzeemu ab'embuto naye fenna tugenze kyekisinga obukulu 8 kitundu batugambye tusimbe line tugenda tucekinge in ndowooza yessaawa after a very long time of waiting abavudde Jidda yesterday basuze wano ab'omu Riyadh barakatu kyebaleko ssebo
Twatuuse ku Kawusari tuli wano tuwummudde tetumanyi batunaabeera wano mpaka ddi naye alhamdulillah twatuuse bulungi twamaze okulya twanaabye kati tuli wano tuwummudde tulinda kiddako.